ebula olunaku lumu okutuuka ku bijaguzo by'abajulizi Namugongo. Namungi w'omuntu yatandise dda okweyiwa Namugongo mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero. Bakyenjeje omaze ennaku meka mu kkubo? Maze wiiki emu ennaku 3. Naye essaawa zino ndaba tutuuse Namugongo. Kati osuubira ekyamagero? Nze nsuubira ekyamagero kubanga nina bye nsabye Katonda okumpa. Bano zigenza okuwera saa 8 ng'abava e Kasese bamaze dda okutuuka n'abantu okuva mu bitundu ebirala mu ggwanga. Okuva mu wiiki eyagwa Abalamazi batandika okutambula nga bava mu ngendo empanvu okusobola okweyuna ebifo kyokka nga ne gye buli eno Abalamuzi bakyagenda mu maaso n'okutambula okusobola okulaba ng'olunaku lwa 3 lubasanga batuuse. Yo mu kisenyi ku luzzi lwa Yowana Maria abasinga obungi gye basookedde okufunira ku mikisa era ng'abasinga bamaze kusabira awo olwo ne boolekera ku kiggwa ky'abajulizi. Ebirungi byenfunye mu Yowana Maria Muzeeyi ngaze namala emyaka 10 nga sina mwana naye Yowana Maria Muzeeyi nasobola okujja nenegayirira Yowana Maria Muzeeyi nensaba nti Yowana Maria Muzeeyi wali mujjanjabi wa banno nange nsaba kunjanjaba era nengogola Yowana Maria Muzeeyi ku lunaku olwo ninga nange ngogula. Era ku lunaku olwo ne musaba nti ku mwaka ogujja n'agenda okudda mu novena nkomewo nga nange nfunye omwana. Yowana Maria Muzeeyi yakinkolera omwaka omulala gwagenda okukomawo. Awungezi keggulo waliwo Abalamazi abasangiddwa nga batambula nga bano basimbulwa kuva Bushenyi era nga bamaze dda okuyingira ekibuga. Twayogeddeko nabo era ne batutegeeza nga kino bakikola n'obwagazi ssaako n'omutima gw'eddiini okusobola okulaga okubonaabona kw'abajulizi kwe bayitamu. Okufuna ebintu birungi nnyo bw'oba oyina ebizibu by'eka Katonda agenda kukolako. Katonda agenda kupereza emikisa n'amagezi kisomo kyange. Olwa famire yaffe n'ekyaki yaffe n'eggwanga lyonna tulifune emirembe.